Eno ye program yo ensulo eyencha wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa muganda wange mwannyinaze taata maama mukwano gwaffe ku 3 ABN tukwaniriza nnyo enjiri ya leero. Weebale kwegatta naffe nate ku mukutu gwaffe guno. Programu yaffe ennungi ensulo eyencha. Weebale kutusaamu bwesige, weebale kutuwa budde bwo. Yeebazibwe Katonda omulungi aweebwe ekitiibwa atusobozesezza nze naawe okubeerawo n'enjiri ya leero. Yeebale okutukuuma bingi oboolyawo byandibadde bitutuukako nga tetumanyi, ebiwuka eby'obusagwa, abalabe baffe balowooza okukola bye bingi naye ateekawo obukuumi nga tetumanyi, ne tuyita mu kiro ne twebaka bulungi ayi ne tuzuukuka. So nga bambi naawe yasuze obubi, gye bali abasuze n'ebibaluma mu mibiri, nsaba Katonda abeerewo mu bulamu bwanyiga ebiwundu ebyo. Abasuze mu maziga kubanga okufiirwa kuleeta ennaku, Katonda akunyige era akusaasire. Abaafunye essanyu Mukama yeebazibwe. Nate enkyene eya Mukama muganda wange era mwannyinaze ampuliriza, nkomyewo okugamba naawe ekigambo kya Katonda mu programu yaffe eŋŋanzi ensulo ey'okumakya. Nze Grace Kaweesa, memba Kireka Hill Church, a Conference Church, wali ku Lusozi, ate omweza wa Katonda mu University yaffe ya Bugema. Ntwala emirimu mingi egy'enjawulo gye nkola, ndi mukyala ayagala ennyo ebyokulima n'ebirala Mukama by'aba asobodde okunkozesa ng'obuweereza nga buno. Ate kaakano akkiriza tugabane naawe ekigambo kye ekirungi enkyene eya leero, nga situnagenda wala nja kusaba twewombeeke tusabe Katonda atuyigirize ekigambo kye kye yawandiika okusobola okukitegeera obulungi. Kale katusabe. Kitaffe atuula mu ggulu, weewe ekitiibwa, ogulumizibwe emirembe n'emirembe. Tweyanzizza nnyo Mukama ng'otuwadde mukisa okubeera abalamu n'otuyisa mu kiro kino ne tutuuka ku puroguramu yaffe ey'okumakya nga tuli. Tugenda okuyiga ekigambo kye ekitukuvu. Ayi Mukama Katonda, jangu otweyigirize ekigambo kyo tutegeere ng'otuwadde Omwoyo Omutukuvu kitugase ne boonoonyi bannaffe okuyitamu Yesu Kristo Omukama waffe. Ekyokuyiga ekya leero kirungi ekyenkanidde awo. Kirina omutwe ogugamba nti okusonyiwa oba ekisonyiwo mu bungi. Bulijjo bw'oba n'ekintu nga weekiri mu bungi kiba kitegeeza tekiggwaawo, kisukka n'ekyo kye bwetaaga. Mu bungi si kyabbula, kimala. Okusonyiwa mu bungi. Ate ensonga eno ey'okusonyiwa ndaba bubategeeza oluusi tukaluubirira okutuukiriza, naye tugenda okuyiga ku kisonyiwo ekiriwo ate mu bungi. Nabbi Isaaya alina ekigambo ky'agamba. Bikuba nange Bayibuli yawo mu Isaaya essula 55 olunyiriri olw'omwenda. Mukama Katonda agamba bw'ati: kuba eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe n'ebirowoozo. Kankiddemu. Isaaya 55 olw'omwenda. Kuba eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe n'ebirowoozo byammwe. Simanyi oba tuteeka omutawaana oba osobola okunnyonnyola omuntu obuwanvu wakati w'eggulu n'ensi, oba tuteeka omutawaana okunoonyereza buwanvu ki obuliwo osobole okugeraganya amakubo ga Katonda bwe gafaanana. Kuba agambye ye kwe kugeraganya kwasobodde okutulaga okulaga obukulu
obulungi bwa Katonda, embeera za Katonda, ebirowoozo bye nti bingi bisukka n'ekyolaba kubanga bw'otunulako waggulu waba otuuka n'amaaso ne gakoma. Si kyangu. Nabbi ono Isaaya yakoowoola abantu abajeemu abaali beemalidde mu kwonoona, mu kusinza ebifaananyi, nga basaabaanya ekibi nnyo nnyini ddala. Era abantu bano bambi kigambibwa nti baali mu bwetaavu obw'amaanyi ennyo obw'okusaasira kwa Katonda, obw'okusonyibwa kwa Katonda. Lyali eggwanga ekyamu. Nagagambye nti ebyaliwo ku mulembe guli okuva Adamu lwe yagwa bijja bigoberera, bijja byeddiŋŋana. Obubi bw'omuntu obuzze bubeera mu mirembe egy'emabega gyonna gye tuzze tusikira egy'abajjajjaffe bujja bukomawo n'emirembe gino egyayiro gye tuliko egy'enkomerero y'ensi. Kati Katonda mu kisa kye ekingi mu nteekateeka ze ez'enjawulo atuma ababaka. Mu kiseera kyasobola kutuma bannabbi Isaaya ne bannabbi abalala eri abantu ng'abawa obukakafu ng'abalaga nti nga bw'olaba obuwanvu bw'eggulu wakati w'eggulu n'ensi oba ebbanga lolaba eriri awo n'amakubo gange bwe gafaanana gasingira wala nnyo amakubo gammwe ne bye mulowooza ng'abantu. Katonda alina kkolo gy'akola. Njagala ojjukire omutwe gw'ekifuga kye kigambye nti okusonyiwa mu bungi. Waliwo omwana yabuuza maama we, naye maama keti lunaku anyiiza n'otugamba tumusonyiwe, naye n'akoma ddi okumusonyiwa nga bulijjo atwala ebyange n'enkya ajja bitwala. Yamugamba igwe okusonyiwa in advance. Agamba sonyiwa nga n'omuntu anaba nakukola ki kukunenya kisabire obeere nga eva osonyiwa in advance. Omanye nti owange ono mwonoonyi era ajja kuddamu akole ki kyova nga Yesu yasaawo kakkulu kale n'agamba nti okusonyiwa kwaffe kulina okuba emirundi 7 emirundi 7 meaning buli lunaku bubeere bulamu bwaffe ebeere mpisa yaffe. Naye okusonyiibwa okungi okwenkanaawo kusoomooza obulamu bwaffe ng'aboonoonyi. Era ne weebuuza tuliwoza ki era tulyogera ki mu maaso ga Katonda nga tulemereddwa okutuuka awakola ki awakanwa Pawulo bw'ayogerako nga Mukama Katonda gwe tusomako olwaleero alaze nti alina okusonyiwa okuliwo mu buki mu bungi. Ekintu ekiriwo mu bungi kisukka kye mwetaaga. Meaning nti okulemwa kwaffe okugenda mu bwakabaka bwa Katonda oba obutasonyibwa bwaffe bujja kuba ku nze ng'omwonoonyi. Kisoomooza obanga okusonyiwa kulinga kungi ekinemesa okugenda okusaba okusonyibwa kuno kyo kyekiruwa. Bwe twali tukuzibwa twagambibwanga nti omuntu bw'akola ekibi agwana okusasulwa nga ekibi kyakoze bwe kikola ki bwe kifaanana. Endowooza eyo mu bantu ekyaliwo ky'omuntu bw'akola kino naye asaana asasulwe ki nga bw'akikoze banne. Naye Katonda atugambye nti ye endowooza ze si ze z'abantu n'engeri ze si ze zaffe, ye si bw'atyo bw'akibala. Era kino kyalabikira mu lusuku Adeni. Yagamba Adamu ne Kaawa lwe muyita ku muti guno temugenda butakola ki temujja kulema butafa. Kituufu baali baakufa there and then kubanga etteeka baali bamaze okulimenya. Naye yassaawo ate omukisa omuki omulala. Endaba y'abantu ebiseera ebisinga obungi yakusalira bantu misango eri judgmental. Akoze kino tumukole bwe tuti temusaasira. Naye ojjukira nti bw'asalira oli naawe weetaaga okukola ki okusaasirwa. Weetaaga ekisa kya Katonda mu ngeri emu oba enki oba endala. Ekyo tukyerabira nnyo singa bannaffe balaba batukoze ebikyamu oba nga bakoze ebikyamu. Ebifaana bye twakoze ki bye twakoze. So nga ate nze bwe nkikola mba neetaaga okusaasira kwani kwa Katonda. Katonda nnyonnyola bw'ati
nti olwaleero Mukama atuyita era tusindikira ababaka bangi ng'ayagala tutegeere ky'ayagala tutambulire mu makubo ge tusobole okuganyulwa mu kusonyiwa kuno okuliwo mu buki mu bungi. Omubi aleke ekkubo lye, Isaaya 5:7. N'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye akomewo eri Katonda, ajja kumusaasira. Katonda oyo asonyiyira ddala. Abaagalwa, ekisa kya Katonda kino kye tulabyeko ekiriwo mu bungi kisoomooza aboonoonyi nga ffe. Katonda amanyi nti abantu bangi gye bali abalina ebiwundu, abalina obulumi obutabalika obutategeerekeka olw'ebibi bye bamanyi bo bennyini bye bakola, ebibatera okulowooza mu bwongo bwabwe tebakyalinayo ssuubi, tebakyalinayo omukisa gwa kukkirizibwa, gwa kulongoosebwa. Naye obubaka buno bwe bubwo enkyene ya leero okuva eri Katonda oyo waaki ow'ekisa. Atukakasizza nti mweteefuteefu bya nsusso ekigenda ewala okuddiramu aboonoonyi. Amiina. Katonda mweteefuteefu okuddiramu aboonoonyi, oba akola ekibi mu bugenderevu oba mutali bugenderevu, oba ng'omanyi oba nga tomanyi. Katonda agambye mweteefuteefu nnyo nnyini ddala. Kyavudde agamba nti ekisonyiwo eri omwonoonyi ate nga weekiri mu buki mu bungi. Katonda ng'alina okwagala, Katonda ng'alina ekisa. Okwagala kwa Mukama Katonda kuno kwe tutegedde tugenda kwanukula tutya ng'aboonoonyi. Ye bwe tunaalemwa okuwangula tugenda kuwa nsonga ki? Kiki kyatakoze? Kiki ekitaliiwo? Nga n'omukisa gw'okusonyiwa gukyakola ki? Gukyaliwo. Mwonoonyi munnange, bino mbyogera kukuzzaamu maanyi nga nnabbi Isaaya bw'akoze ki? Bw'akinnyonnyodde. Kubanga agambye mu Sura 5:5-8 nti ebirowoozo byange si bye byammwe, n'amakubo gange si ge gaki? Si ge gammwe. Meaning nti oyinza okuba nga gw'olowooza bw'otyo ku bulamu bwo, so nga ate ne mu maaso ga Katonda akulowoozaako buki? Bulala. Kikiva kikugwanira okutegeera enkola ya Katonda, okuyita mu kigambo kye, kikuyamba okwekuumira ku mukutu oba mu layini entuufu. Tuyinza okufuna ebyokulabirako mu Bayibuli muno. Musa, jjukira ekyabaawo. Musa, Mukama yamukwasa obuvunaanyizibwa obw'okukulembera abaana ba Isirayiri. Naye abaana ba Isirayiri bano balina ebizibu. Balina ebizibu era ng'aboonoonyi bw'otulaba olwaleero. Yabaagala nnyo nga Katonda, baamusobyanga, baamuvangako, baamujeneranga. Musa yagulwa n'abantu bano ne bamutawaanya ekyenkanidde awo. Kati lumu Musa ono yali aweebwa amateeka 10 okuva mu mukono gwa Katonda. Kati muganda wa Alooni n'asigala n'abaana ba Isirayiri bano ng'abakumakuma. Naye ekyewuunyisa, akaseera ke yamala Katonda ako ng'avuddewo. Abaana ba Isirayiri bagamba Alooni, Musa nga bw'avuddewo, ffe tusaba tukolereyo ennyana. Efuuke nga Katonda waffe tusinzeeyo. Kani imagine, Mukama yabasomesa ennyanja emmyufu. Mukama yakolera amagero ebiyitirivu mu maaso gaabwe. Laba kati balowooza okukola. Bwe ngenda okulagira nti ekisa kya Mukama weekiri kingi nnyo, okusonyiwa kungi n'olwaleero. Kituufu Alooni ng'omukulembeze yateekebwamu obwesige, yakkiriza okukola kye baamugamba. Ne bafuna ennyana, ne bafuna empeta ze baasaanuusa awo, ne bagikola bulungi nnyo nga ennyana, ne bagisinza. Musa musajja ati agenda okuva eri asinkana abantu abakoze ebintu eby'ekivve. Singa gwe wali Katonda w'abantu abo wandibadde okola ki? Oli muzadde, olina omwana, omulabudde mune toyitanga wano essaawa zino. Bw'oliyita bw'essaawa zino ojja kufuna obuzibu buno. Obulidde lw'otabaddeewo otambuddemu ogenda okudda ng'omwana kye wamugamba kyakoze ki? Ate kyakoledde ddala kye wamugaana.
ng'omuzadde ate nga bw'agudde mu buzibu ate yeetaaga omuyambe ng'omuntu weewaawo omwana wo weewaawo muganda wo weewaawo mukwano gwo owulira otya wali ekisa kya Katonda kiyitirivu. Alooni yakola ebintu ebifaanana bwe biti muganda we ne mwannyinaze. Ekyewuunyisa mu maaso g'abantu wandibadde onenya munenyi naye omuwandiisi agamba nti Mukama Katonda newankubadde Alooni yakola ekintu ekyekivve bwe kityo teyamunenya naye kyeyakola yamusonyiwa. Katonda asonyiwa era bwe yamusonyiwa n'amuwa n'omukisa ogw'okubeera omukulembeze nga kabona asinga obuki. Katonda ono nga mukulu nnyo. Kino nkisomawa bikula Bayibuli eyo mu kitabo kyakuva essula ya 40 olw'13 oyongere okukakasa nti ekisonyiwo kya Katonda weekiri okusonyiwa kwa Mukama we kuli n'olwaliro mu buki mu bungi. Alooni ng'amaze okukola ennyana bagenda ogisinza n'abaana ba Isirayiri ne kitegeerekeka musanga zala ebibaka tebiriiyo Mukama yamusonyiwa n'amugamba newankubadde ebize bwe bityo ngana kukwasa obuvunaanyizibwa obw'okubeera kabona asinga obuki obukulu. Isaaya 13 agamba bw'ati era olyambaza Alooni ebyambalo ebitukuvu n'omufukako amafuta n'omutukuza ampeereze mu bwakabona. Amiina. Mu buntu singa ffe twaliwo ku mulembe guno twandigambye Alooni tasaanira kuba obuvunaanyizibwa bufaanana bwe buti kubeera kabona mukulu kubanga tamanyi kyakola ki. Kyovulaba nga Mukama Katonda agamba nti nze ebirowoozo ebyange si byebyani si byebyammwe n'amakubo gange si ge gaki sirowooza nga bwe mulaba. Katonda singa tekyali bwe kityo bassebo ne bannyabo singa twaggwawo ddafa abaana b'abantu abamanyira okwonoona. Somako Matayo essula 1 okuva ku nnya olusooka paka ku lw'16 tulaba omukyala ono omwenzi Rahabu ayogerwako yakkirizibwa Katonda n'abantu be era n'afuuka omu ku bali mu lyo lwali lwa Yesu Kristo mwe yava. Lakabu omuki mu buntu wandigambye abantu nga bano Mukama abalinamu ssuubi ki aboonoonyirukulwe betumanyi. Ssebo n'ennyabo tonyoomanga abantu abalala. Nze bw'olabanga nga nina ekibi kye nkoze tompisanga mu maaso n'olabanga nze ebyange ebikoze ki mbunaanyizibwa mu maaso ga Katonda nga naye bw'obunaanyizibwa mu maaso ga Katonda. Ate endaba ya Katonda si endaba y'abaki y'abantu. Bino byonna tubisomako sigamba nti twagala nnyo tukole ekibi Katonda akiwaana nedda ekyo kyetegereze. Mu Yokaana essula 8 buva ku nnya olw'10 paka ku lw'11 tulabawo omukyala eyakwatibwa lubona ng'ayenda mu buntu abaamukwata bamuleeta eri Yesu Kristo n'amugamba Yesu omukazi wuuno tumukutte ng'ayenda era yetaaga kukuma amayinja kukola ki. Yesu yakola atya? Nkulaga okusonyiwa kwa Mukama okuli okungi. Yabatumya ne n'abagamba kale kituufu mumulabye naye kummwe abali awo njaga atakolako kibi yabasooka omukuba ejjinja ng'etteeka bwe likola ki ekibakoonako teri n'omu yakwata jjinja kuba mukyala. Kigambibwa nti batandika okuvaawo nga beemulula mpolampola omukwata omu ku omu. Omukyala asigala ne Mukama waffe Yesu kyava amubuuza ye baliwo abakuvunaana omukyala balazeewa. Omukyala n'amugamba tewali sibalabako naye nange sigenda kusalira musango genda okusooka leero tononanga lwakubiri. Olaba Yesu bw'akola. Omuntu bw'agwa mu nsobi n'omukwatira mu nsobi reaction ye ebeera ki? Ng'abantu tunenya nnyo era tunenya mangu naye nsaba Katonda tuteekemu omwoyo guno ogwa Kristo Yesu alumirirwa. Nze neewuunya Katonda n'olwaleero simutegeera kubanga byatwagalako sibitegeera. Ayagala ebintu ebitayagalikika
ebivulubanye kazambi ate ye okwagala kwejje kuli singa wali mwana wa bulenzi bakwetera abakyala ngolabako omukyala ddala golaba oli mwenzi ono mukyafu ono mujama ono muyombi ono biki ne bagamba londako naye ono byomwali bino sirowooza nga wandiyonzeeko abantu bangi abalesewo bakyala baabwe abalesewo abaami bwabwe olw'ensonga ezitali zimu ayina kino sina gye mutwalayo mwavu naye Mukama ayagala abantu abalina ensonga ezitali nnungi Katonda wa kika kyono lwaki osayira muganda wo omusango nga mu maaso ga Mukama si bwe kiri kale kikkirize naye nabbi Isaaya atuzzaamu amaanyi nti amakubo ga Katonda si ge gaffe endaba ya Katonda si ye yaffe engeri gyakwatamu aboonoonyi si engeri gye tuyisibwamu bannaffe kituufu musobola okuntulugunya kuba nagudde mu musango naye mu maaso ga Katonda wakyaliwo omukisa ogwali ku mukyala ono muki eyali omwenzi Yesu yayimirirawo ku lw'omukyala n'amugamba obugambo obulungi sikusalira musango wabula toddanga mukola ki kwonoona tuddeyo ku mulala ye Peter ali omu ku baweereza ba Katonda eyafuna okusonyibwa Mukama Katonda okwenkanidde awo n'amwegaana nze simumanyi bannange omusajja simumanyi Yesu mba Katonda gwe yandibadde asayira Peter omusango naye era bw'agamba n'amugamba nti Peter ngenda kukuwa olw'okubeera omuntu ajja okuliisa ekisibo kyange biri byonna teyabijjukira n'abyerabira n'amubuuza ekibuuzo Peter okyanjagala Peter naye n'amugamba ngenda kukuwa omulimu gw'okutwala mu maaso ekisibo kyonna okukirabirira basebo ne bannyabo mukwano gwange ndaba era mpuliriza sisoma bintu bino kukuwa bbeetu lyonoona siwagira nti tugende mu maaso n'okwona ne Mukama ekibya kitwala life takitwala ng'ekintu ekibi ennyo nedda wabula ensonga eri eti ensonga entuufu eri eti nti Katonda alina ekisa kiki ekisa kingi n'okusonyiwa kungi therefore atusisinkana ng'aboonoonyi n'obugumiikiriza patience n'okusaasira n'okwagala n'okusonyiwa kyovulaba nga Isaaya nga yebannaye engeri za Katonda si z'engeri z'abaki z'abantu amakubo ge si ge gaffe atukweka omwo munda tuyige okukwata bulungi bannaffe engeri bye beetaaga okusaasira tuyigire ku Mukama waffe okukwata bulungi bannaffe n'ekisa nti beetaaga okusaasira kubanga ffenna lyekkubo lye tukola ki litutambuliramu Katonda ng'alaze obwetaavu obw'okunyumirwagana Katonda ng'ataddewo okusonyiwa okungi katuganyulwemu nsaba Mukama enkyene ya leero abeere wamu naffe atuyigirize okukkiriza okusonyiwa kuno okungi twongere tutembeza amaaso ga Katonda leero n'okweyongerayo kale katwegayirire oli mulungi kitaffe kubanga otukakasizza nti osonyiwa era osonyiwa dda weebale nnyo kitaffe omulungi tusaba osonyiwa okwonoona kwaffe okwa buli ngeri tusobole okulongoosebwa n'okuwangula olunaku lwaffe tukulembere nga tufuluma taata tukulembere nga tuyimbira tuwonye obubenje n'omutukuvu atulungamye n'ekigambo kijjule mu bulamu bwaffe n'okutegeera kwaffe weebale nnyo Mukama olw'okutwagala n'okutufaako kwegayira kwaffe n'okusaba nga tuyita mu ssaddaaka ennungi eya Kristo Yesu Mukama waffe amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.